Pastor, ogambye Gravity yakola atya? Gravity yansindikira ssente, musajja mulaasi ge mazima, naye omutima gwe si mulaasi, omutima gwe gwa kisumba, gulinga ogwange ogw'omusumba. Yalaba omuntu ali mu nnaku n'amukwatirako, ng'ate waliyo abantu abeeyita batuukirivu, omanyi waliwo abeeyita batuukirivu, ng'ate bw'alaba omuntu ali obubi ayagala amubuuze. Waliwo omuntu yangamba kati gwe olabye konoonya ssente, ngamba kati ono nze noonye ssente mu kintu kye nkoledde emyaka nga teri yandaba, ate kati naakalaba okunoonya ssente, nangamba kati nkakasa ntya nti ssente ozitwala, ne mugamba tosindika, ne mu blockinga. Ko saagala kumbuuza ate bibuuzo, nange ndi musumba naye nnyiiga. Oba Gravity omulaasi yansindikira ssente ze zajja mu ntuuyo ze nga tambuuza bibuuzo. Kati ate omuntu wa bulijjo ayagala mbuuza ebibuuzo ku lw'omutwalo gw'ayagala okusindika. Ansa mbeera na ntono. Bano abagamba nti Gravity, luno oluyimba lwa Gravity olusembeeyo luno lwe bamutwalako ne mu UCC, olumanyi? Ndumanyi. Olusembyeyo? Omunyongo. Omunyongo otuuse. Gravity oluyimba olwo abagamba mbu yayimba Nonsense, yayimba awemula, oyinza bawa bugambo ki? Kati banansonyiwa abagenda okuwulira episode eno banansonyiwa bonna, buli omu mu kiti kye, buli omu mu nzikiriza ye, mu ddiini lye. Mwenna mbassamu ekitiibwa era mu bino bigambo byange si bya mukutu guno. Bayibuli nze gye nzikiriza, nja kubasindika mwenna musome ekitabo kya Song of Songs, oba oluyimba mu nnyimba, kitabo kya Sulaiman. Kati teri Gravity kye yali ayimbyeko nga tekiri mu Song of Songs mu Bible. Bayibuli. Gravity ennyimba zayimba zijja mu Bible. Kirabika. Omunyonge oluli mu verse. Kirabika. Bw'osoma naawe nkutumiddemu Jolly Potential, bw'osoma Song of Songs mujjuddemu mukwano, mujjuddemu ebigambo eby'obwereere obw'omuntu. Kati era njagala okola okunoonyereza kuba gwe olinza okubeera nga onsinga okukola research, kuba nakwewuunyiza okutuuka eyiganga. Era by the way, thank you for coming. Nsabye Katonda akuddizeewo, amafuta g'oteese mu mmotoka, ebintu by'otuleetedde. Nsabye Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Amina. Back to the question. Ku Gravity Mukama amusonyiwe. Amina. Kubanga musajja alina omutima ng'ogw'omusumba. Kubanga nze bano abaana sirina we mbayita, naye mbayamba. So Gravity yakwata mu nsawo ye n'asindika ssente. Kati wategeera otya nti Gravity yasindise? N'enamba ye njirina saawa zino. Era n'amanya nsobola obikulaga nga ndoza tuvudde ku mpewo. Kuba Gravity ono mwayogerako kimukubira gundi. No, kyengamba Gravity ono mwayogerako mu message. Ku message. Era akumanyi. Simanyi oba mmanyi. Naye nze mumanyi. Ya kati wagenda okulaba nga akugamba enamba yereeta mannya ki? Wabuyu. No, ngamba wagenda okulaba nga ye Gravity mu message akubuza oba yeteeka mu yatawaana okulaga nti ye tayagala kwemulisa. Teyatawaana kumbuuza, yasindika busindisi, zinenda bamannya ne mu messaging. Era ne mwebaza seera abali nayo concert mugendeyo, mbakiriza mugendeyo. Mu supporting. So challenges nange zempitamu nga bwe nkugambye ndi siri mugagga, just I'm rich in my heart. Ebyokubaliisa kubanga emmere ya buli lunaku. Ya buli lunaku. Teeka. Naye ate tebasula nga konjala, ate tebagenda kugisula. Nakola ekisoboka kyonna babeere nga balya. Oba balidde bubi naye nga balidde. So emmere is a challenge. And right now, abamu school fees naye amalirayo, naye ekisaa kya mazima sinnamu malirayo ge mazima. So kati nga buli lunaku okubatwala ku ssomero wa booda yeetaaga 1,400 ku makya 2,000 olw'eggulo 2,000 okuba kimayo. 12 omwezi. Tinolabanga eyo challenge. Kati bw'ojogera nti 12 girabika ng'emitono, naye ate bw'ogigatta ne needs endala
tezibeera 12 so neweraba nga challenge y'amaanyi tolina ngeri oyagala bagende bulungi ku boda naye nga toli mu kusobola so emmere transport school fees n'ebyetaago naddala ng'abaana ab'obuwala saagala beegombe beetaaga nabo bambaleko bulungi naye naawe raba kati gwe juli potential onyumye naye amazima kisaaki ononsonyiwa bebi tonyumye so beetaaga engoye ezitegeerekeka so tulina challenges ng'ezo ne basula beetaagisa okutereezaamu so omuntu yenna akwatiddwako n'50 bubeera buyambi n'olukumi bubeera buyambi so ekyo ekikumi abaganda bagamba nti kamu gwe mugaso so akamu tusobola okukyusa obulamu bwa kisaakye ne banne abalala kubanga si yeyeka tulina abaana betuyamba bangi naddala abaana ab'obuwala. Kati idea ki Musumba idea wajijjawo okugamba nti kati kaŋŋende nzigulewo TikTok account abaana bano ntandika obba postinga nga at least kubanga ffe tubalabidde ku TikTok tubadde tetubamanyi so idea wajijjawo abantu abamu abavunaanyizibwa nga mmwe TikTok batugamba mu TikTok y'abaana bamala budde abaana abatalina mirimu abatalina byakukola mmwe ababuvunaanyizibwa ideas muzijjawo okugamba kanzigulewo TikTok account nteekeko abaana kati ate nga sinnakuddamu ngenda kutegeeza nti guno mulembe amazima social media bw'oba toli ku social media oba weerimbye nze okuteeka abaana bano ku TikTok kino kye kituufu saateekako nti wabeeyo abalaba ge mazima nateeka university nti naggulawo TikTok mu mwezi gwali gwa 11 last year mu December nengamba kantandike ndowooza ngaali mu kuteeka ku akaunti yange ebintu byo ontegedde bulungi ebintu byange nga tolina kintu oba you're calling upon help oba biki nedda nga nze ndi mu kweteekerayo bintu byange kale nga bonogamba memories nti niddayo nengamba kati wano kisaaki yali yenkana bwati wano master yali yenkana gwe tomenya kubanga byoyogera ge mazima kyemba njagala okuzzaako ate n'okyogera so nga ndi mu kweterekera bintu byange naye nagenda okulaba nga waliyo abantu abatandise okukola ki abali interested bafollowinga era njagala kwebazaayo omuyimbi omu nze ndi mulokolera ndi musumba in fact ndi mulabiriza mu ndi bishop mulamba naye waliwo omusajja gwe bayita Gravity omutujju no waffe ye yasooka okunsindikira emitwalo 3 30,000 nze manyi ndi musajja wa musana segenda agamba sente ze batasindika mitwale ye nga sifuna ngamba onasindise sente ngamba era Gravity omutujju nze bwe mundabanga mu kivulu kye mbasigenze kuzina batugenze mu byansi ngende muwagireko batugenze mu byansi ogenze ku supportinga wangala ontegera mangu mba ngenze ku supportinga fellow supporter yasindika emitwalo gye 3 nengamba bana abantu bebayita ate abayaayi bebayita abalaasi ate nga waliyo n'abalala abalaba gundi zino lwaki bo tebasupportinze ekitegeeza bana abantu betuyita nti zaavaako bebayimba si byamakulu nze byanyamba okufuna akawunga ak'abaana bendabirira era buli ayogera kuba sente zo zajja muziyamba abanaku neyanziza neyanziza tujja kunoonya ku Gravity omutujju ku nsonga eno yennyini kubanga abantu ng'era pasita bwagambye nti abantu abasinga bajajinga bayimbi abo bagamba ayina empisa embi ayogera bw'ati akola buki naye bw'abanga yakeera ku makya bannange si kyangu omuntu n'okeera ku makya n'ogamba nti kampeereza omuntu ono emitwalo 3 nga tomanyi nti no sente ezo agenda zikozesa interest ze naye n'ogamba kamuzimuweereze for the help of the kids baba ataddeyo bannange kinene Gravity omutujju mukama akuwa omukisa amuwangaaze ate buli limba lwafulumye ebeere hit amiina kubanga omutima gwe nga bwafaanana omutima gwe si bwe gufaanana oyina ku nnyimba ze z'omanyi sigenda kwebuzaabuza nzimanyi omanyiyo oluno olusembayo lwasembyeko ndumanyi
mpozi nga waliwo olwafulumye wiiki eyawedde luno olusembyeyo luno Omunyongo. yoyo omumanyi Gravity yafulumya oluyimba lwe bayita batya Omunyongo w'eggulu. oluyimba lwe waluulako bye baludiscussingako Oyo no sense baleko omusajja ayimbe. Omanyi buli omu alina entegeera ye. Kati abayimbe be balabanga bya makulu bakozeewo ki? Kati laba omusajja ng'oyo bwe yalaba akaunti yange ya TikTok n'alabako omwana gwe yali interested in teyatawaana kumbuuza teyabuusabuusa ng'abalala. I want to tell you this. Waliwo abantu bangi bw'ogenda ku akaunti yange abasuubiza obuyambi naye nga tebasindika. Kati gwe bw'olaba I'm sending 50k tebasindika ge mazima. Era gwe Julie Potential nsaba abantu mu subscribing ku Fix Shots mu subscribing kubanga ono yatuleetedde ebintu yaleese emmere sabbuuni sukaali n'ebirala. So you subscribe bantu nga bano betuteekeddwa okola ki okusapootinga. So abantu abalowooza nti bayimba ebyamakulu bakozeewo ki? Kati ono gwe bagamba nti byayimba tebiriiyo ffe tubifunyeemu. So ayimbe kubanga okuyimba talanta, it is a talent.